Mkwano ogamba ko muzimu naye ekitiibwa kya Mukama. Ekitiibwa tukidiza Mukama. Ekitiibwa tukidiza Mukama mukwano gwange. Amiina. Byabadde bitya? Wabadde wa saawa mmeka ludda wa? Tuna gye twali eyo tetwali mu Uganda. Nensaba nenzikirira ku maviivi nga mu birabye. Nenebaza Mukama nti saagaanibwa era yensonga lwaki ndoza tutuuse wano. Naye babakuŋŋaana mwandize kweri ne bugala lwaki baggaanyi. Kale tubaza Mukama nti ekyo kyaguddeyo tukyebaliza Katonda. Wabadde mu nsi ki? Ekitiibwa kya Mukama musuuza. Omugole mukwate bulungi bannange. Soko gyobuze ku bantu. Nego omukulembeze abuze ku bantu. Omukulembeze omuwulidde speech gy'awaddeyo. Nze njagadde kugamba bano oli mugole. In case nga tebamanyi banakitegere kiri bakukwate butya. Bakwate bulungi. Nazzi kuno ng'omugole tebamupapya. Kati katono ssebo nga bw'osazeewo okugira. Anedda katono nnyo. Okay. Kaakati munnange tewakyali kwegaana, tewakyali kwebuzaabuza, kiri official. Soko demo mbuuza ekibuuzo. Ekibuuzo? Laba tuneegaana. Gwe ne Desire muri biki? Twagalana. Mwagalana n'akamunyu mwenyu. Video shoot bampa omukisa kyekyo. Tugende mu maaso bannange. Tukole ffenna. Tewali buzibu. Kaakati video shoot oli gy'abadde agamba bwagamba mbu. Eri yali video shoot yaggwa. Kati bino bintu biri ku reality. Ebintu kati bituufu bakweta atya kavudde ku kwanjula tolekedde ki ekyatuleese. Kwali kukyala kwali kwanjula. Video emwagiraba yoya nebigenderawo tulinde ebirala bijje. Okay. Omukyala lwaki Desire? Lwaki Desire? Ekibuuzo ekyo simanyi gyesona kiddamu naye ntegeka ya Mukama yoyo Mukama Katonda omukyala gwe yantondera gwe yantegekera era nebaza Mukama nti kyamaze ne kituukirira. Lwaki obadde ng'omwegaana oba ye ng'akwegaana? Badde simwegaana naye kabadde kaseera katuufu kyobula kati bw'ozze n'ombuuza immediately era nkugambye nti banzikiriza kati sisobola kati kalwaki mba luli nali nsobola okugamba nedda kubanga munnange osobola okugamba nti omuntu naye ng'ate takola ki ate siwo naye kati nga bwe yakkiriza then awo mba nsobola okuvayo ne ngamba nti mukyala wange. Abamu bagamba omuyimbi bwa proposinga mbu Fanny Bassey ye salako mbu ababadde basuubirayo okubalonda. Fanny baffe baagala music. Baagala music. Era nze ndowooza abantu era bantegeerako music. Erinnya lyange bw'ogamba Levixon bamumanyi ng'omuyimbi. So Fanny bange jasigala nga bawo music of course because nze ngenda serving Katonda obulamu bwange bwonna and it's true music. Desire kati ali luddawa? Desire yafuuseewo kati munna. Saawe nali US. Akaweta wakaguzeewo akasente mmeka? Kaweta nakaguleyo nakatambulira nno. Katambulira nayiteyo mu ddungu nempitawa nimala nentuuka munnange nenjifuna empeta. Era bwe nagimutwalira nakkiriza. Twali mu nsi ndala ensi gye nalimu najja netwesanga awo netugenda ng'abagenze ku ddina byonna byonna sigenda bibanyonyola naye munnange ebyo bino siryangu lyakuba wansi ne Mukama nampa obuvumu ate bwe yampa obuvumu n'ekisa n'akindaga. Propose ewedde omukyala akkiriza embaga naye era nja kugenda kujja mbanyonyola ekigenda kubaawo tukkiriza Katonda buli kimu kigenda tambula. Kyekino kyali otegeeza mu interview nti towasanga. Olina interview gyewakola n'ogamba towasanga. Ate naye omugirinde n'embaga eggwe kati awo nakyo mbe nga nsobola okutambula nga bannange kati ndi embaga yawedde watulina okugenda wali mu church ne batugatta. Mwaka guno oba gujja? Ekisawo ekiri. Eti mama wange. Kiki oyinza okugamba Desire essaawa zino? Desire nsobola omugamba yeyongere okwagala Katonda era akkirize Katonda amukozese nnyo ate mwagala nnyo. Bana Levixon oli mulaavu. Gweri. Ekitiibwa kya Mukama. Buuza. Mwangi. What does it take? Okwewaayo okusalawo. First, this is the right time for me okuproposingira omuntu wange
bintu bya buli omu alina engeri gyakikolamu, but me it took me a lot of years, some good years, you understand, okumanyagana n'omuntu, okumutegeera naye n'okutegeera, it didn't just happen. So buli muntu alina engeri ye and it is okay. Oyinza okusanga eri omuntu n'amwagala, day one, ne bakkiriza ne babeera bonna era ne bawangala bonna. Ekyange tekyali kyangu, kyantwalira emyaka mingi nnyo 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 nnyo. Naye nebaza Katonda nti twatuuse ku lunaku tusobola okujulira Kristo. Amiina. Ali alina ekibuuzo? Ebibuuzo nga bibaweddeko ssebo, muba bibaweddeko mangu.